manyine n'obuwobi bwe buli kaba buli serebu ali eyo nga manyi serebu anyirira bano basoma bani nwaji bano tugenda bashiba bani kati wali spice obo kati abalina spice efananyi spice abakamwe gattako bangi spice oli ene tumanyi bakakulya abasajja be yakakozesa bangi n'abavubuka abati nabanga bavubuka nga baba n'ebifaananyi by'abali Hana tumanyi ba Beyonce kati ng'ennyumba yonna agitimbye no kati ffe system eyo tebate tulina gitegeera bulungi kati tumanyi oba gundi adesigninga nnyumba ye naye nga taba na mukazi bw'amala onaddako agamba no sinje ndiyo nitampona oyo n'amuvuga wiiki bw'aba amusanyusizza tafula amuvuga wiiki luba lumu anti kati apatayiti y'omuntu ebeera bwe wamala okukulya apatayiti eba ekukooyemu ng'ate anoonya omulala so abaana babeera nga ziba naye Britney Spears mwagala nnyo nebuuza amwagaza ki atali Uganda tamumanyi ebifaananyi bye tebiva mu nnyumba ye kati ate bba abakazi balya batya abasajja naye babira n'agamba Kenza nkuba naye naga Kenzo yandya naga kyenkoza ate kati yalya naga kyenkola Kenza wake koko baana kati ye Kenza Kenza ali ku nnyonyi atambula agenda kuba bitu ali mu nnyimba ze ali kuwangula awadi nyine waliwo amukala alaba ko waroza music ya mko kumbe waliwo omuzimu eri bagumalawo bannange n'abakazi somba n'ebizibu byammwe ati naye kyobankubuza ate abakazi bo balya batya abasajja ate mmwe bibajjako byangu oyinza okulaba kamera maanyi noddawo n'omutunuulira nogaa n'ogula kyukamba nawe agenda fumbamba nodda ku kamera maanyi kati omanya saizi ya kamera anti wano jjuka wano otunulira fulayi empala abakazi muli bayaye kandabe mubeera no nga jiweka like nakyowandiikako comment yonna gy'otaddeko tuba tujanyiriza oba mbi oba nnungi tuba tujja giteekamu woolabye ensobi zituwandiikireko ekikusanyusiza era kiwandiikeko bonna omusinzidde Uganda n'ebweru abali wano abali e Dubai abali bannayuganda buli wamu we bali kitegeera so kati n'olwekyo mwebale tukola ki tulaba ndi wano n'omukyala Ajala anaamami omwana wa mami omubwati naye kababuuzeeko naye tulabe bitugenda okubasa okukola okusosotola olwaleero olugambo oluliwo bananga amanya nga bulijjo Hajala omwana wa mami mbabuuzaako nti muli mutyaka nsuubire muli bulungi kuba emba obulungi kituzaamu amaanyi tumanya naffe bye tuteekayo mugenda biraba mwebale okwerekereza ka data ne mulinda puroguramu yaffe ne mutulaba ne mutulayikinga ne mukomentinga byonna tubeeyanza Sabula olinawo omugambo ki singa okutambula mu ggwanga essaawa zino byabufuzi ebyo bye biriko twabadde n'amateeka 2 mu paaliyamenti byonna ne gayisibwa mu ssaawa emu twabadde n'erya UPDF Act tubeera n'erya bibiina ebitali mu mukago gwa IPOD nga tebigenda kuddamu funa ssente ababaka ba opposition nga beekandagana bafuluma paaliyamenti bagamba ffe tujja kubaawo ng'etteeka lisiise abamu ne basigalayo gezanga Mohamed Nsereko yasigaddeyo n'agamba etteeka balina oddiisa waakiri ng'akola ki waali ayagala bamunyumize akole simanya minority report addemu Mbwatekama naye yasigaddeyo abanupu abamu ne bafuluma ne bajja ne boogerera ebweru wa paaliyamenti Honorable Speaker Anita Amongi n'agamba kola mutewera naye abamu bali ku Zoom namba byabadde bingi naye amawulire amalala agabadde gakola omutwe Edi Mutwe bamulese mu kkooti Edi Mutwe akwasa ennaku bambi naye omujaasi waate waabeera talina kuggwamu maanyi ate ng'emikono ayagala bagitemeko bamutiitiizi yatiitidde emikono gye omuntu yenna ng'ogamba ndi sooja tolina kuwanika paka kufa yawanise ye alinga eyawanise alabika obulumi bwayitamu bungi obulumi bwini fakiti abaana obuyitamu naye kimuyambako naye okuguma okubeera ng'ow'amagi
kati emikono mutemwagala giveeko. Emikono gisigaleko ate anawanika ati ekigalo kya People Power ng'emikono tekiriiko. Balekako obugalo obubiri. So kkooti y'e Masaka yabadde ejjudde nga bawuliriza omusango gwa Eddie Mutwe. Ababaddeyo tubeebaza. Abalaze solida bagiyita solida okubeera wamu akulaga wamu ne mugenda ne Wamutwe naye baamukwata. Kale bibadde awo bingi bibadde mu ggwanga. So tubaddemu n'entalo z'ebivulu. Ino wiikindi waliyo ekivulu kyani? Ennaku zino baŋŋaana out sikyamanyi bivulu. Kama okumanya ekivulu ekyaliyo tugenda mu station Mayanja ndo. Station Mayanja kyekiddako? Kyekiddako ye station yaddako. Kubanga wali nga bbiri wali ekya Sophie Nantongo. Wamma Sophie Nantongo yasembyeyo. Kati station Mayanja nalabye naye ateekateeka ne mama Alima Namakula agenda kujaganya myaka aga. 5 bannaffe abali yatandika okuyimba nga tetunnazaaliyo. Kataana akuba music. Akuba music ate nga akyaliko. Akyaliko ayinza n'oleeta yakati. Takyalina akapya kagenda yimba. Agenda abana bukadde bokka. Anti era kati ekiwa kikadde. Kati akayimba ke Amba yayise wano. Mu kamotoka. Akabulubulu. Naye simanyi nti Amba yalinga mmotoka ya poliisi naye simanyi nti mmotoka ya poliisi. Ate nange mbadde sikimu. Olaba kabangali. Yayise wano ekituufu. Kati naye simanyi nti mmotoka ya poliisi. Wansi mata. Kati ffe twawimbanga Amba yayise wano. Ne mama Alima Namakula agenda kujaganya myaka 5 sawa yonna. Ayogeyoge. Okubeera mu industry okweza emyaka 5 si kyangu. 5 si myaka tubogattako n'egigye emituufu talingamu 7. Nze okuba alina 38. Yakamala mu industry emyaka 5 naye ye nga yalina 38. Waliwo professor yatugamba kola 15 olyeko akakaaga osevinga 1000 kati nga bye mwabitwala. Watu kiwulirangako. Mu Uganda bwe kimu kisoboka okabawo oseka. Egamba mwe muli abavaako ne bajjako naffe abaliko. Anyway. Naye nga mama Alima Namakula bali kuweza myaka 5. Sita Manja yagenda kuweza emeka? Yali mu 20. Yali mu 2 mu jjijo kwanga nabo batandika mu 12+. Naye nga Station Mayanja asunze Station Mayanja olaba industry eno eya music. Yali yamwefuuliranga nga bagamba mulogo Banange we nange ne mukyawa gy'oli yalina kye yali anfunamu. Awo ne bagamba yabbanga ssente z'abaana yalimbanga abantu okugenda ebweru. Kojja Kagato yamubanjako awo TV wabiwulira n'agamba agenda alute TV ye. Naye Kagato ku myaka 7 gy'alina gy'agamba TV yali ekyamulwanya bwekyo. Ye mulimu abantu abatakula myaka nga ye ali awo buli kimu akirwanira kati Kojja Kagato ne wabeera ne TV 10 abanja eyo 10. Naye Kasuku yamala n'agimuwa. Nakakkana. Naye yabanja TV station mubanja TV nze olutalo lwange ne station lwa TV tugamba kati wasasula kibuto. Enzo kwa moya sente nga kyaliyo zikibuto. Wabula ate era kakati essaawa zina ayagala screen touch. Station yakola mbu binali ngenda wali nga mugulirayo ka kibuto kano ka 14 nayo TV nga kiggwa kwa kati kaka kalinamu 3 kitundu. Teba TV. So Station Mayanja bwatu naye ayogeyoge. Ayogeyoge kubanga agenda teeka ekivulu kye. Kusanyukiddeko. Nene ebirala ebibaddewo. Ebibadde nnyo by'amaanyi bibadde mu ggwanga. Sobola okwogera ku ebyo. Sobola okwogera ku yadde mu Parliament. Walabye otya Parliament wamawulire wagalabye. Opposition bakutte batya ensonga zaabwe. Kati nze kye saategedde. Ekituufu kano akagoye aka red twakalekedde ab'amagye. No. Basobola agamba mbu lugoye lwa red lw'amagye. Ekalibeera kyamu. Just bo bagamba ekintu kyonna ekifuula eky'amagye balina okukiraga mu ssemateeka bw'amagye galina okuba ne badge kubanga ekintu kyonna ekikifuula ekya kampuni kubeerako badge yaabwe. Ate amagye galina badge y'eggwanga. Kati galinako abamu gabalinako ennyota. Oshegeera kati mu kooti tosobola gamba mu kooti n'ogamba buli kyalo edi ky'amagye. Kuba balaze n'abatali mu opposition just gwe ng'oli muwagizi buwagizi era naye bakusanga bakwata kati nga balinga bagamba red yenna tumuveeko. Red yenna kwanga ne langi ya red basooka ejjuwera. Anti nga balaga eriko bannyiniyo.
anti kati olaba obuzibu teri muntu alina bwannannyini ku langi naye ku byambalo eyina anti ku kyambalo teri muntu era alina bwannannyini tobangayo essomero nga gonna amasomero nga lino lyambala gulini lyambala gulini obanga bano bambala bbulu ekifuula essomero nti no bagiyita oba kyaki oba musilimu oba biki nti oba ne bagiyita Mmengo kubanga era Mmengo ejja kwambala essaati yemu ng'efaanagana n'essomero eddala naye ekyawo tekitegeeza nti Mmengo ejja genda eyombere ki essaati ekyawula Mmengo nti akabonero akaliko kaawa kati bo abamagye balina okulwanira ekintu kyabwe naye bwe kye balwanira si kyekituufu balina okugamba nti abaana bonna ababadde baleeti ziriko ki kubanga ne South Africa naye waliyo Malema naye ayambala baleeti ya red naye asobola okujja no n'agamba kati ne UPDF esobola negamba South Africa nti nayambala kyamagye anti kati awe bagambira bali beeri n'abeeno anti kitegeeza omuntu atakoppa tayiga kati abanupu bayinza okuba balina akakoofiira naye nga balina gye baakakoppa kati ate nga bano balaga baakajja ku bo abamagye akaabwe kabeerako logo y'amagye akaabano kaliko ekikono kya people power kati kitegeeza nti bifaanagana nabadde ntiddemu nga ngamba yiyi katugenda kwambala kala kyebaga nti kala bazigobye green bagitwala dda kati ekizibu ekiriwo kati newetunayambala gomesi bajja kugamba gomesi ya Buganda weebalengisaziza kubanga kati bo banga batugamba kati balwanyisa kibiina oba pulogulaamu za kibiina bulaaka waakuziika tukimanyi anti ojja kuba ekibiina ekigamba ffe twambala bulaaka n'ekirala oli ayinza okugamba kati engoye z'okuzika mutandisa ziteeka naye bagamba nti bulaaka waakuziika awe yatera obeerako ebiranga ayi kyogamba naawe ogenda zino engoye banyambadde according ku lunaku lwa mukasa kati okimanyi bw'obeera nga katugeze kampeyini ya Bobby eri awo n'oyambala red kizibu oba oli omugamba nti nayambadde byange aba alowoolezaawo essaawa zino naawe oli mu kampeyini kati wadde okimanyi nti era omuntu wanaayambala yero era bagenda tukeesera mugambe yambadde bya NRM naye nga ate oli yaguze lugoye lwe nze mbadde nsaba ekyengo kisigale nga buli omu ayambala olugoye lwe lwaba yasazeewo kubanga kati ffe twambala olugoye tuyinza okwambala red nga olunaku lwa musoke ng'ate tomanyi nakumanya nti lunaku lwa musoke gwe weeyambalidde bibyo naye ne baleka bakkuba emiggo bbula okutta mbu oli mumu ebyo ebintu ye kati banaakusanga mu nniga ya red naye nze nange bw'osooka kunkuba n'ebyoya kati tubisiiga tinti kati bw'okisangako red ojja kubeera people power nnyo baba balina okukubira ddala n'ebyo babisaleko kubanga wadde weeyonja era ebitundu by'ekyama babitwalire balina obikubanga sikaani muntu obanga olinamu kalwedi munda awo ffenna abakazi tutwalire oba n'omusayi bagukyuse webale nnyo baasussizza kale okutwaliza awamu baatukanzeemu abamu naye nga tetulimbya kulwanyisa byakwerinda buli department ekole ekyayo naffe kyetubadde tubagamba nti naffe abamu abambala engoye zaffe nga twambadde engoye zaffe si kutusanga mu kkubo n'onkuba ate si kusanga mu kkubo n'onjoola si kusanga mu kkubo nga kati oyinza okuba etteeka wayisizza naye wali nnyonnyodde abantu ate tulwawo tegeera kubanga ekyokuyisa amateeka bakiyisa amateeka mu paliamenti naye tebagannyonnyola bantu kati gwe bo nga bo be babeetegeerera bayisiza etteeka lya UPDF naye kati gwe omuntu wa wansi yategedde kitegeeza ki n'abamu tebalina kye bamanyi nga oli ye talina nakyamanyi oba kino oba kiri so kati badde nsaba oba bamala okuyisa etteeka bagende ku maleediyo ku mativi batandike odunyonnyola so that omuntu yaba bamukutte abeera ategeera kati bo bayisa amateeka bakunnyonnyolera mu kaduukulu nga tokyasaana kwewozaako naye abaana Katonda yakola amateeka 10 naye waffe tuli mu ameka agaffe gaasukka olaba ne 10 era Katonda yakola amateeka 10 ga nsi yonna naffe ka Uganda obukadde ana tulina amateeka ndooza nga 10 tugenda nga tekyali kwekyusa buli kyokolamu ng'etteeka likwata buli kyokolamu oba mu nsobi tugenda tuuka nga amateeka gayitiridde abantu obungi kitegeeza nga buli kyokyukamu lwaki walidde emmere ekiro etteeka tandika tumulekeraawo okulya emmere ekiro ekitegeera nawulidde amateeka g'ebidduka ate go makakali agogo buli omu yagambye agenda va ku mmotoka bavuge nga ovuga speed ne bakusanga twalo 6 otomera omuntu kadde 4 ku 6 ate otomera embuzi biki kakadde kalamba emmotoka yo simanya ate biki digito nabavuleeti oba togirina
nazo sente. Okimanyi kati ate nagula motoka balinga abatugobye. Kuba kati otebereza obadde osonda zigula motoka. Tonnateekawo nazo ogenda sasulira ebyo ebibonerezo by'ogenda okukola kuba mistake zijja. Tonnaziteekeka okitegeeza ogewayo emmotoka kansooka engireke. Kati ateeka emmotoka ku kkubo ku akawunti olina obbaako n'obukadde nga 10. Nga zo ziri awo za kugaba bugabi. Olina okubaako n'ez'okwonoona. Naye nga si byangu Uganda mwe tuli. Bakadaama nabo babaddeyo nga bajaganya bavumira social media agamba nti akamu ekitundu buli mwaka tukaagala. Nawulidde beekalakaasa nti Museveni wano w'okutte. Naye ogomanyi omwana kati kigabula babadde asindika ssente nga bamutemako ez'omusolo. Naye kati babagambye buli ali ebweru. Kamu kitundu tukaagala kukaggyako. Kati Kadaama agenda tuuka ekiseera nga emyaka 2 gy'amazeeyo alina okutema obukadde 3 alina obbuteekako. Naye ate jjukira ssente zasindika nako bakola ki? Batemako. Kati alinga agamba kati bakadaama baveewo. Kati ekyo nakyo alinga kyeyagala. Bakadde agamba nti bakadaama baveewo naye kati ayagala naye ndowooza babadde bamususse omumanyira kati nabo kaabalageko. Osusse omuleekaanira. Ati byatuuka ekiseera nga gavumenti tuli mu gavumenti naye nga teri kwogera ku kiri mu gavumenti. Bwekiri ng'osirika busirisi buli kimu otunula butunuzi kigenda mu maaso. Kubanga ye Kadaama essaawa zino kati waaliga mu bugumi. Kati waliwo anaafuna 9,000, 7,800. Kati in case kambuuza singa mbeera waliwo bawulira ali mu kiyumba tafunanga mulimu oyo tagenda mutema. Bya mwaka. Gusobola okuggwako ng'ali eyo yasiraanira eyo. W'okomerawo. Oba wasiraana oba tewasiraana. Egamba olutuka ali ku airport nga bakugamba tukubanjayo 3 uleete. Anti buli ssente z'okola olina kusevingira ku bbanka. Kati bo bagenda kukwatagana na bbanka. Kati singa mba onsevingawo visa ndi eri naye nga nziwa gwe system. Anti abo bagenda temako ezo nyine. Banti kati bo bazaba nga zijja nga ziva bweru wa ggwanga. Jukira bo ne Montana simanye yo system kati yo zino ziva Dubai si wawa. Nga batemako percentage yabo. Nga banoonyereza ani oyo. Munnange ajjala mwana wa mami nti abadde adojinga omusolo okudojinga omusolo guba musango. Singa gavumenti ekugwamu ng'obadde tosasula musolo gwe yateekawo ne bakukwatako nti ajjala wetaba musolo gwa myaka bwegiti oba olina okuguwa oba okusibwa. Sokoleka visa ennyonnyola bulungi etteeka eryo siritegedde mbadde mmanyi nti bwe nsindika oba nsindise kyenda kyange kye bansasudde nti wali mu kutemako percentage yeeyo omwaka mu bagenda otemera nti oba buli lwe nsindika batemako 20 oba 10 omwaka Desemba olutuuka nga nsindika kamu kitundu kasasula. Bo kasita otuuka mu nnaku z'omwezi balaba nti omwaka gwo guno gwakisidde esimba kwanza okwagenda mu gwakusatu. Kale kangeze ogwokusatu kasa ennaku zituuka ng'eri ku akawunti bakajjayo. Kati ffe abaweereza nti kyengezaako gampeereza mukadde wange ye yeeterekera mu nnyumba tateeka mu bbanka. Anti yeeterekera kati wona oddamu osindika ekyenda oba omusindikidde 5 nga bagakwata. Agenda oganze nga zero balance. Message you have paid the smart government revenue. Anti ka message kwajja ku simu yo nti anagano gobadde otaddeyo tubadde tukubanja kamu 7. Kali 7 tuli tutto osigazzaayo kamu. Olwo baba tebabanjizza kada babanjizza simu yange nze. Anti government oba osasula omusolo olina okuba n'akawunti mu bbanka oba tini namba. Kati bagenda teekawo etteeka nga buli Kadaama yenna agenda fuuka naye nga limited agenda kufuuka company. Okimanyi kati okutandika business onokuba ne tini namba. Banka tini namba government ejjambako okumontalinga gundi zo business zo ngezikwaki ezidu ssente z'oyingiza biki okitegeera. Kati ezo ne Kadaama buli Kadaama agenda okuddamu ofuluma eggwanga bagenda teekawo ekiteeka nti bamuwe tini namba. Kati naye agenda kuba nga kampuni. Kati nga buli mu ssente z'ofuna ng'enagamba nti naakola afuna 5. Nkimanyi myezi 2 kati abakolera ekyenda myezi 2 ku kitegeeza abadde abala emyezi 12 oba okolera emyezi 10. Anti kati kitegeeza omwaka oba wadde okola obukadde 2 ogenda kudda na 17 kubanga obusatu bwa gavumenti. So kati mwe abaali badduka wano nga mulowooza Uganda mugyonye mugenze kweyagala naffe banaatera abali muno tuyisiza etteeka nti ajala buli kyotunda anti affe wano etteeka ligamba buli kyotunda gavumenti erina okuggyako omusolo. Eguggyako fayine kati egenda kirambika direct nga bagutuggyako kinoomu.
Era kati bakukujjako. Nedda kati nga bolaba Kadaama nti twategedde kamu kitundu. Kati naffe bagenda tukolera nti namwe abali muno tusasula kakadde. Ate kati ogwo kati kyalibadde nga wola nti kampuni ekozesa abantu. Okimanyi nti buli muntu akolera mu kampuni aba alina osasula omusolo. Bwekiri. Kati nabali bakadaama banga bali nga bagambye nti Kadaama mulimu bagiyita kampuni. Okay, kati Kadaama yafuuse kampuni. Buli ali mu kampuni yaba Kadaama alina osasula omuki. Kitange ne mukazi. So kati bakadaama mwenyweze. Tulina kya bakolera. Era benywereze ddala kuba bambi. Namwe mugamba kama bamu babongeze ku musaala. Manye kati bakunyigirize ne wansi. Nga nawe onyigiriza. Kati namwe minoga makampuni ezibatwala nti nze masiweza bukadde busatu siva wano. Siva wano. Kuba oba olina ottema. Naye osobola obutava wano ng'abaana bangi abaagala okugenda. Kimanyi kampuni buli kimu kiriko kampuni, buli kimu kiriko kampuni. Buli kampuni eweza abaana ebiri betwala. Bwekiri. Naye tugenda tukeesera nga Uganda teweddemu abaana. Naye nga bo bagwamu nga bunaku twegatta kuzaala tuzaala. Tujja tukeesera nti kati abaana abalimu omukwano bagufuula gwa ssente. Singa bonna bakadaama abali bakomawo. Singa bakadaama bonna abali ebweru baali wano eno singa omukwano gukendeddeko. Naye kati abasigaddemu beematira. Bw'oba toyinaamu ku ssente ogenda kulya. Kyokka kati yaffe abasajja abavubuka abaani akasabbuuni ne kaluma. Naye era nako mukaguza ssente. Ate kati sabbuuni si wa ssente. Ani agamba mbu sabbuuni wa ssente? Nnyinza okukwata wa neighbour ne nziruka wa. Ne neighbour yamuguza. Anti kati yamanyi neighbour akaguddemu naye tesobola kulya bya neighbour. Naye ate kati olaba viise. Endwadde okimanyi neighbour akasabbuuni ke yakakozesezza ekiro naawe okedde. Sabbuuni ate jjukira sabbuuni akiriringa bulwadde alonja after germs. Ate endwadde ziyitawo. Kwegamba oyozaako boozanga. Ate germs tasobola kukwata ku kintu kiri detergent. Kategeeza nti tosobola kusaba neighbour nti mpa ku mukazi wo ndi bubi. Naye ate sabbuuni osobola. Neighbour amaze ennaku 2 sinaaba yalowooza ogenda kunaaba. Oyingira ekiyigo. Oli agamba akozesa akaveera ka Rolex. Kati Rolex olumala ogirya ng'agitereka. Uganda. Ngagamba kabutta ka Rolex ate kattabu nnyo. So kati tulina ekizibu. Abasawo baba bakyajjanjaba ndwadde z'akasabbuuni. Naye ate bwe tulaga kagenda fuuka nga kasussa ate bususi. Tasukka dda. Sabbuuni kali mu bantu bonna kati. Bakuba akasabbuuni kabwe. Kati okimanyi abavubuka abamu tetukyagaana kwonona ku ssente. Kubanga te Uganda ennaku zino okwawukana ne ssente obanga alina ekizibu. Bwekiri. Ssente okwata emitwalo 5 obanga alina 3,000. Ate kasita ogenda n'ogulako kaddata ka 10,000. Okimanyi essaawa zino ofuna omukazi okujjamu ayinza okugamba sooka ompe emitwalo 10. Bwekiri anti naye yennyini ogenda omugamba nti leero njagala munange ontemere aba yabaze oza bakyaliko nti byaye gwe byobera bifu. Baliko byogera. Ennaku zino tebakyaliko nti bya leero w'omusangira. Nomugamba guggwa n'agamba nti guyitamu nti olinamu mmeka. Tebakyagenda mu nsonga eva aba available. Nze naye zaakala sana gwadde mungi. Nsonga ze zaasooka okuba. Naye lwaki tetwekalakaasa twali tetukyagenda mu nsonga. Ate bwaba bukuluma ogende mu nsonga ono naye oyeze. Zapaaji onoozijja. Oba muliirayo kaliggweramu eyaizo. Ala kugamba ku ssaawa 2 nja kuba sitedde anti akuleetera kiro. Akulinda buzibye talaba bulungi. Oyinza n'olowooza omuggyeko embuzi. Oba atamidde dda mbaza kunywa mwenge. Agamba ono gwendidde ate abadde mwana muto kumbe. Kumbe entalo ze yakalwana. Ali mu nsonga ati nkuula. Kati manya buli kanaku waliwo abawala abafuluma waliwo abalenzi abafuluma. Bwekiri. Kitegeeza ensi etuuse Uganda egenda tukeesa ng'esigaddemu bakadde. Tugenda tukaka Uganda tugenda tukeesa ng'egenda mu kyeya. Eky'abantu. Eky'emmere. Kutya nti abagirima bonna baggweredde. Anti jjukira kati gwe yalirimye wagenda olese mama wo mu kyalo. Naye mama wo gwolese mu kyalo amaanyi gamukeewa. Ate omulekedde n'abaana bo. Anti kati amaanyi mama gamukeewa takyasobola kulima. Gwe yali badde alima wagenda kukola olowooza osindika ssente. Naye ssente z'osindika tezigula kawunga. Kyokka kawunga k'ogula kava Kenya na Tanzania. Kitegeeza nti essaawa zino tukaaba emmere. Ekintu ekitaaliwo amatooke ne gabula. Tumole nabula okulya akanyama oli enkoko ennyama kati ya bbeeyi. Ate empuuta. Kiro y'empuuta egenda mu 2 kitundu. Okimanyi nti bwe twakuyanga empuuta eribwa baavu. Bwe kiri ng'era amaavu tegaggwamu mpuuta. Abagundi naye kati empuuta eribwa mugagga. Kati nale ne bikyukamu kati ennyama yeribwa omugagga nayo.
omwevu tokyasobola nnyama. Ennyama ya layisi. Enkoko ya layisi, enkoko ye ya layisi, ennyama ya bbeeyi. Nyenze enkoko ze muli ez'ennaku 3. Kati ze za layisi, ennyama yo ya bbeeyi tekyasoboka mwana. Naye ffe twagenda okulanga empuuta eribwa baavu. Bwe kiri era gabane bagundi bali empuuta nga balya bifire empuuta ne kati ngo ebyo byatukuze ebyo bifire bayakufire gumu oba ebiri kati nga mulyako nga tunyunyunta naye ng'awooma mu kinyoobwa nga wakulira mbagaga gwenjogera naawe. ate amagumba bagalya batya naawe? Onyunyunta kubako akanyama kubako akanyama gwe fire yawoomanga era ne muzuula essaawa zino oli omukalu nze nziramu ne mmulya naye kati ennaku zino aliwo mujingirire naawe. Ate aliwo aba mujingirire era okyamulya? Mubisi ati sikyamulaba oli gwe twakulirako oli gwe twakulirako yabanga mukalu naye ono mubisi katawo appetite. Naye wedda munaffe twawoomerwanga mu kinyeebwa ng'era weesunga n'abaana ba neighbor ne batwesunga. Ebintu bikyuka munnange abantu kati balya fire balya empuuta ate kati ya bbeeyi. Bisanga mu maka nno viisi olwawo mpuuta ya bbeeyi olina abaana ogenda ogula empuuta y'ebiri kitundu si kyangu. Kasigala ogenze mu tawuni bampeeyo awo ekifi kya 3 n'olyako ekyo n'oddeewo. Bitabuuse naye kati kyemugamba nti tugenda tukako ekiseera Uganda ng'egenda mu kyeya eky'emmere kubanga abavubuka abaali badde balima bagenze kuwa Sekadaama. Kati anti n'omusolo abamu gugenda bazza tebasobola agamba kanfiire eno balizza omulambo baligwokya kandi kati ekigenda tuuka ekiseera kimu ng'omwana kandi Kadaama asobola okukwata ssente oba Sekadaama agamba buno obukadde obusatu bwengenda okuwa gavumenti singa nguba ku passport entwala e London oba nengenda mu nsi neva mu Bawarabu nenfunireyo obutuuze kyekinziza Uganda. Anti bwenjigiriza ekintu nakyo kifuna amagezi. Omwana jagamba naye kati nze okubeera mu kiyumba emyaka 2 gavumenti sente zange bakisiteekano mu nsawo nti bamala bakama baabwe ne bazibabbako ate tolinawo oloopa n'agoba passport egenda e Sweden n'agoba ku butuuze bwe kugenda e Sweden Uganda n'agiteeka ebbali oba okyamubanja oyo aba tokyamubanja n'omusolo gwo guba gukusaza. Ekisinga kunyumira ku basajja ba revenue teri ayamba Kadaama ng'agenda teri akuyambako otandika bizinesi naye mu kusolo abaana mukambwe nnyo abange yakugattirako neyakuwa plan oba otandika ka bizinesi oswagolinga oki naye olumala nti tewatwadde za muso n'omubuuza naye n'okugalawo n'ayagala akuggala essebo ate n'obuuzawo n'ozigala sente zinaabalabirya zinaazwaba bakambwe nnyo n'akaggalawo naye nga tamanyi na bwongo gye wakozesa kulaba ng'oteekawo bizinesi eyo gyali mu kusabiriza. Singa agamba nti bannange singa bateekawo netteeka nti bannange ba local industries abantu abatandika bizinesi mu Uganda twawaddeyo emyaka bwe giti bizinesi nze natandikako bizinesi naye twali twakagitandika bwe tuti tebabuuza nimbabuuza kati nakoze mmeka mwe mbasasule nsooke mumpe ekitundu ky'omwaka ndabe sente zenyingiza ate kitegeeza amagoba ge nnina okusasula revenue nina kubanga nkwata ku magoba si ku kapito wange ate bo baagala nkwate kapito wange mbasasule ate gw'obaawo ate bw'ogwa bo tekibakwatako nti munaye twazze nduli abadde alina munaye agudde olw'okuba tumusolooza katusooke tumwenenye muwa gwa paka kuwulira bubi nga bazze kasinga ne gavumenti eyagala okujja abaana negamba nti Kadaama tubaagalako ssente bakwatenga ssente babayambe ku passport bagamba abaagala ogenda mujje oyagala passport oba oyagala visa tugenda kutaako $5,000 kitegeeza nina kyetaddemu newagamba tugakuteerako 5 twagala 7 ogamba waayi naye buli kimu otobye naye bo baagala gwateeka mwezi okutambula gwateeka mwezi okunoonya medical bikoze bitya twalasa gavumenti nammwe mukwatire ku bantu abafuluma eggwanga abagenda okukola ng'omuntu bw'aba agenda okukola mumunoonyeze ne ku mirimu tebatukunoonyeza na mulimu newabeerayo mu kiyumba okumala ebbanga abaana kati bo bagamba kimu tugenda ku abaana tugenda basolooza biki naye abaana balajana ku masimu nti bannange batutta twadduse mu kiyumba sisangaho gavumenti weetikka nnyonyi gavumenti erina ennyonyi zina Uganda simanya era etikke okukwata ennyonyi egitwale mu Saudi Arabia egaye buli munnayuganda ali wano eno gye yagambye kati ekola simanya yagenda e London kati ekole ekwate ennyonyi yaffe ey'eggwanga egisindike mu Bawarabu ejjeyo abaana abonaabona ate nga bangi kubanga simanyi nti omuntu okukomawo mu nsi ekimwetaagisa ki
Vera na osasula wali ate osasula kingi nnyonyi ya ggwanga kitegeeza gavumenti eteke mbuteesi mafuta egende ekwata abaana bonna bebasibira mu biyumba bali yandigambye n'ogamba Kadaama ono gwe tugenda ottema wabula bw'atuuka okudda tasasula transport gwe wetuuka okudda kola bukozi bikuzza otuule butuuzi ogende kuba bakutema n'omusolo naye era olina n'osasula ezikuzza nekyeŋŋamba olwo bano abaana babeera mu biyumba ne babakwata nibagamba baana batusibire abaana abo abadduse mu biyumba biki singa gavumenti eteekayo olunaku negaawe olunaku lwonna mwezi bwezi buli Kadaama yadduka tumukomyawo weetegeka okomawo kale n'agaana bugaana naye olaba abaana balaajanya amafiina tuyambe magundi tukole kino balaajanira bambi kampuni ezaabatwala kampuni emala okutwala eddamu neekunoonya teyagala okumanya teyagala Kadaama ayita mu bizibu bingi naye mugana naye batubeezezaawo batulaze ku butambi bw'obusirusiru awo ne tubeera naffe nga tweyagalayagalamu so kati ffe kyetwadde tufunamu eno abalala naye mwabeeno akasolo kalabalaali Kadaama abeerawo n'agerako mu kigo n'atayo ka vidiyo tutambulirawo ku omwezi awo tugamba akasabbuuni kakagende mu maaso kati bw'atagwe no ng'okola akasabbuuni manyi abaana abalidde basereebu nga tomanyi olaba abaana abavubuka batimbatimba ebifaananyi by'abasereebu mu maka gaabwe nateekamu ekya Juliana ekiro gwabeera naye ebeebuuzanga abavubuka batajja ebifaananyi eyo mu mayumba baagala ki kati ekiro afuuka omuntu oba asigalako ye kasaayimya ku kifaananyi kya Juliana bw'ati naga Juliana leero owedde kati ogenda kwa Juliana agana kunyumiza mba munyumya namulyako Juliana nno namumala wamusangawa kanyombozi wamusangawa muyine waka Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakingtoshi beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Nsanvu Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso Chembade mwagalize mbaze chibuyaga sudde Tronaz Dry Cleaning ebujuko kyekyokudamu kyo bya dry cleaning services twaza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuko Katete stage awo ku Kalongoti ku kkubo erida ekyebando leta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 ana mu 2 ana munya 7 Tronaz Dry Cleaning ebujuko nyine n'obuwobi bwe buli kaba buli serebu ali eyo nga ali nga manyi serebu anyije bano basoma bani nwaji bano tugenda bashiba bani kati wali spice obo kati abalina bu spice ifananyi spice abakamwe gattako bayi spice oli ene tumanyi bakakulya basajja be yakakozesa bangi n'abavubuka abati nabanga abavubuka nga baba n'ebifaananyi abali Hana tumanyi ba Beyonce kati ng'ennyumba yonna agitimbye no kati futuka system eyo tewate tulina gitegeera bulungi kati tumanyi oba gundi adesigninga nnyumba ye naye nga taba na mukazi bw'amala onaddako agamba no sinje ndiyo nitampona oyo n'amuvuga wiiki bw'aba amusanyusizza tafula amuvuga wiiki lubalumu anti kati apatayiti y'omuntu ebirawe wamala okukulya apatayiti eba ekukooyemu ng'ate anoonya omulala so abaana babeera nga zibana Britney Spears mwagala nnyo nebuuza amwagaza ki atali Uganda tamumanyi ebifaananyi tebiva mu nnyumba ye kati ate bba abakazi balya batya abasajja naye babera n'agamba Kenza nkuba naye naga Kenzo yandya naga ekyenkoza ate kati yalya naga kyenkola Kenze wake koko baana kati ye Kenza lyati Kenza ali kunyonya atambula agenda kuba bitu ali mu nyimba za ayi kuwangula awadi nyine wale wamukala alaba ko waroza music ya mko kumbe waliwe mbo muzimu eri bagumalawo banange nabakazi so mbabone ebizibu byammwe
Nati naye kyo bankubuza ate abakazi bo balya batya abasajja. Ate mwe bajjako byangu oyinza okulaba kamera maanyi nodda n'omutunuulira n'ogula kyukamba nawe agenda fumba nva. Nodda ku kamera maanyi. Ogamba nina Kati omanya size ya kamera anti wano jjuka wano otunulira fulaya y'empala abakazi muli bayaaye. Kandabe. Mubeera nga mutunulira fulaya y'empala ogamba nze talina kano weekati. Kati ekyukamba n'oyingira kikuubo okunoonya kyukamba. Noga kino kye kya kamera maanyi otuuka ewaka kati gwe birowoozo tobitaawo nti ono kyukamba nkutte kamera maanyi mu ngalo ng'osakata. Kati osobola nti ono kameramani tamalaako kameramani ono omulala yamalako. Nti era ogezesa nogamba ne kameramani ono mutono kanze nkya nnoonya omunene yakayisibwaki nogula kyukamba omunene mwawo okitegedde. Ennaku zino kati ennaku zino bagula bino ebya artificial. Tekiggwerera. Nti kyamasannyalaze okyajinga bukyali mwana ne weepimira. Guno gummala. Agano kati size mukono wano wentuuse nawo okuuka guno gujja kuba gunkolera. Ebise teri alya mukono gwo naawe tuleke. Yakulaga vidi. Nagiraba dda mukono. Teri alya mukono gwo twala eri. Kwaza akakono kooli kameramani. Okimanyi nti abasajja ennaku ako. Kale wagatta busatu. Ago nalaba yateekayo omutwe. Muki naawe. Waddayo gye yava. N'enkoko egamba ekituufu. Naye kati kankubule. Abakazi bano bagula bino ebintu by'amasannyalaze. Amasannyalaze we gagenda. Nga tonnamala. Ne kiremerayo. Ofuluma omwana akuta mami eno bakwetadde. Wali ng'oluusi bakwetedde na za kabiina wazzeesuuze. Amasannyalaze gagenze. Kati oba olina olinda amasannyalaze bwe ganadda kiveeyo. Simanyi oba balina backup. Bayinza obba kivaayo kasita oba balina power bank. Nti bwe gagenda okonekitinga. Naye yo risiki nnene ate by the way. Oba okyaki akakiteekayo mu munda okyakikozesa ne kipangulukuka. Obuma ne budda ku. Ogenda mu ddwaliro. Olinga omusawo mugamba nadde enkola ki? Era naye aba akiraba ky'ogamba. Yeetaaga mugamba ye aba takiraba. Munabaddwako eyo nga ndi ku mikolo gya ggwanga. Era omusawo amanya alaba ajja n'agattulula abeegasi. Abazungu bonna kye batwagaza kintu ky'amaanyi. Kutwonoonera bulamu. Era ngeri gye bakolera akantu akazungu. Ne bakugaa kati gwano kajja kukumazisa. Teweereegana bano bakulumya. Omusajja alwawo okutuuka ku ntikko naye kino kigo weepimira. Tonnabiraba? Mbiwulira buwulizi naye sinnabiraba. Nkukuleetera ekimu? Anti nakoze edduuka lyabyo nkuleeteyo. Amalako. Sinnanoba myaka 14. Owangadde? Sinobanga. Era lwe ndinoba ndowooza luliba lwero. Ate onoba ki? Okufa Katonda yali baawula. Mpozi ekyo naye sinnanoba ate era sikyegomba. Katonda y'anaabaawula? Katusabe. Nza katwali agamba oba bbaawo afa ddi. Ne bwe nsobola omuwaako n'atamusabira ssaali. Ate owulira nno. Aliwo abeerawo n'agamba ajala bbaawo afa ddi. Bano abantu bano mu kufiira we nafiira abantu bano abajja ne batandika okunyiga amaziga ga nnamwandu. Nange sirika. Guma. Gwe tuli okukubeererawo. Wooza oba omugamba buki? Okumubeererawo mu biki? Wali agamba kimwagindekedde. Ennyumba eno erina obwomu ngisulemu ntyako. Nja kukubeesabeesa nze wendi. Musajja agenda mubeesabeesa kumbe. Bulijjo essaala ye. Gamba siikuno naye abakazi ngabo bali abangi. Kyekikwegombesa muka muno nti afadde. Gwakaguba mutima bwe mba ngamba. Na ttima bbi. Ate oyinza omusabira afadde n'afa ate era n'otasobola beera na mukazi we. Naye oba bulijjo nfaaki tekiriimu yadde ensa. Ng'ate omusajja we bambi yeegendedde. Ndowooza nga tekimukoledde nga ye bw'abadde alowooza. Ekimanyi mulimu omuntu alisa amaaso n'alowooza ye by'alowooza n'alowooza naawe by'olina. Okubibeera nabyo wa? Naye oyagala kunjogeza Luganda. Omanyi bisolo njagala okunnonoonera. Nandi aliwo ekintu ekinumyo. Kati gwe omuntu akola atya feesi n'alowooza mbu ofaanana wo. Kati gwe okimanyi kati mu kyoka mulimu ajala wafaanana feesi. Kati batugambanga omukazi yenna bw'afaanana emimwa ekifaananyi kyekyo.
ne bagamba n'okuwooma kweko byombi. kati nsoko nsomeseeyo omumwa oguwooma n'ogutawooma. Nguwa example yani. Simanyi anti kati gw'obinamu experience nsomesa. Awooma n'atawooma? Gwe gijjo badde osuubira ki? Baawatera kugamba. Nze mbadde ekyo sikimanyi. Kalabanga alina kuŋŋamba nti mpooma newe mba simuwoome. Musajja gwe mbadde naye. Natakyogera ayinza omutaddamuwamu. Nanga nsiwooma. Ddala abanjagaza ki eryo lyonna ebbanga? Abanjagaza. Kuzaala nnyo. Abakazi mulina ekizibu kimu. Teri omukazi awooma, teri mukazi atawooma. Alimu mutuvuma kikazi gwe towooma. Teri omukazi atawooma, era kisiba nkigamba abakyala mwenna. Era omukyala mwenna abasiba ku nsiko nga munoonya eddagala ly'okuwooma teririiyo. Bino bagamba bimuwoomya. Teriyo ddagala lyaki? Lyakuwooma. Omukazi yenna aba awooma. Wabula ekibaawukanako kiba kimu. Neeyisa yammwe nga muli mu kikola ky'okwegatta. Yereetera okuwooma. Nze nabagamba eddakiika zonna omusajja z'abeera n'omukazi anywerwako sekendi sendeza 10 ng'egi ng'atuuka ku ntikko. Ne bw'akalakata essaawa anyumirwako ekintu kiti ng'atuuka ku ntikko. Era mwenna abadde abakalakata essaawa anti abaako nga alina okikola amazzi gasembere. Naye we amazzi bwe gaba tegannafuluma omusajja abanga ali ku bibye. Naye amazzi bwe gaba mu piriyodi awo nti amaliriza. Awulira kameramani mwononefu akubyemu n'akafaananyi ng'abiriko. So kati gwe omukazi yenna ali ng'ogamba simala bba wange yanga asiwooma aba akufera. Oba oliyo yanvuma ne wataba bbaye boyfriend wange yancambu siwooma. Taliyo yaba tamanyi kibayita kuwooma. Anti n'abamu basobola okwogera ekintu batamanyi kye kitegeeza. Kati ate nga society kyekozesa aja atawooma n'omubuuza okuwooma kye ki? Kati gwe omuntu agamba nga towooma mubuuza okuwooma kye ki? Takimanyi nejjasirwa kwa nti lwakikwata nga olya nti omukazi abadde n'omusajja tomalaako. Okumalako kye ki nga mwenna mwatandise lumu? Kituufu. Ate omusajja yasooka yayanguwa n'okumala. Anti gw'ogamba tomalaako nze namalako. Buli kaseera mbadde mmala. Ate nagaa tomalaako. Ate ani musiru? Abakyoge. Anti ngombo mwagikwata bubi mwe mwakwata kimu nti mugambe tamalaako aswale. Nze mbadde mmala. Okumalako kitegeeza gye ndaga ntuuse. Ate ogamba gwali bagambe nti musajja gw'oli munafu bali tomumazisangako. Lwe luganda olutuufu. Abakigezza. Anti kyekyo ne kasootanika ntomalaako nze nkolako mbadde mmala. Mmanja ki? Kasajja gw'oli kampinza awo wenkoma. Olina gw'okakasa. Sinze nakugamba obe muwanvu. Lwaki wanoonya nze omuwanvu? Anti buli olaba wendambula mu mwala nze waliwo wempita awafunda wensobola osalira. Buli omu alina waajja. Kati gwe kajja gw'oli kampi. Wali nakyo gwani yagamba ogaziwe. Nze awo wenkoma. Nze nakuggyako embuzi. Oluusi w'obanga yeggwe. Yakola ki? Nga yeggwe wagimuggyako oluusi. Kati wa pipe okwata ka pipe akati n'okayisa mu ttaka we kayisa era wekakola ki? Kaba kajaawo. Oleeta kipayipe kyano kyongerako distance obugazi. Wote n'oguna guno wayisaamu amazzi era kiga kigazi. Wote kino kyawayisaamu pipe z'amafuta era kiba kinene. Kyoyagala oganti yasookera gye baba bamugazi. Yawukuukira. Bw'aba yasookera ku ggwe ng'akusanze olinga kaana. Wansanga nenkana bweka kitegeeza nkamumala. Nakoma weewano. Na avisa ako kanimbyemu kagaali. Kati omusajja aba yakuggyako embuzi nga yenkana wano. Gwosuubira otya mbw ate ogenda mugato muwulira nga wali mu kumuggyako embuzi wamuwulira. Lwaki oba wamuwulira? Gwe gwali gusoose. Kitegeeza keeka akantu kwe wali wenkana. Olugalo luggyako embuzi. Gwali gusoose. Anti kitegeeza kati gye wazungi ate onkwate ku mulala omunene naye n'akwongeramu luutu. Kati ate n'ensembera ku mutono. Kati manya mugenda otuuka okufumbirwa. Ngeri babasogonyesa gyogonna ekyendogonywedde. Ate bamino ojja ku musajja wange nze nange atandika obutandisi okuwugira. Annenkana akantu kange bwe kati kakyazimba buzimba. Okimanyi vise bw'osimaawo ekinnyanga mukoko akulukutiramu. Kiyongera kwesima. Kimala ne kiziba jjukira ettaka ligira. Ani akulimba. Gukyoga bino ebinya byolaba mu nguudo katandika kati ne kasigala kati n'okwa amazzi gakayitamu. Buli amazzi we gayitawo. Anti buli amazzi we gayitawo ekima kyongera kwesima. Ekyo banga kifuka ekyo kikola leeki. Kyayita leeki. Formation of lake katandika akantu bwe kati
Amazzi yawe nga kigaziwa. Kati omuntu bagamba tugenda kuziba binnya. Kati ebinnya singa temubaddamu bizimba. Kati ate mufunza lwaki bagamba mukozese okubumba? Anti mufunza bafunza kubanga bawo gw'olina aba mutono okukolibwa gy'obadde ozungira. Togamba osobola okufunza. Okufunza kyo kyangu era kyo mufunza kituufu naye muwoomya bakulyako sente zo za bwereere. Teri mukazi atawooma. Nze nkugambye mu bulamu bw'omusajja wokka waafunira amaanyi oba waanyumirwa yonna mu kwegatta ebbanga yamala mu kwegatta ng'amazzi gafuluma wokka waanyumirwa ebisigadde abamala budde. Kati gwe okuwooma kwe bwe obukodyo bw'ogenda okukozesa oba okumuyambako amazzi agofuluma. Okwanguwa ofuluma. Si okwanguwa bwe bukodyo bw'ogenda okukozesa. Anti mulimu gw'okozesa obukodyo dakiika emu n'amala. Ng'oyanyumiddwa oba owooma. Kati kitegeeza ate nze mba sinnaba. Mwatandise kumumala. Byakunkaka. Osooka weeteeketeeke nga tonnagendayo. Bannange birimu n'ebyokunkaka nga. Yes. Otandika ku lujjuliro ne batandika okugaba emmere. Mulimu omwana ali empola ne mubamu n'amira ennyo. Tugamba nga tugenda kuggalawo olujjuliro oba omaze oba tomaze muve ku mmere. Kitegeeza era bwe mba sikkuse mba nsigadde. Wamanye kati olina okulya sipiidi ne banno okakana nga baggalawo olwo kubanga ne mulira ku lujjuliro. Kusaba fwe twakola nga tulira ku lujjuliro ewaka ne mu famire. Waliwo gwe mwalekako ng'atudde. Twaba okusoba tokusoba. Nawe oba ogenda mu kikolwa ky'okwegatta n'ebbaawo sooka weeteeketeeke nga sinnatandika. Nze kitegeeza mba natandise ne mmala mangu. Kitegeeza mba natandise okwekyajinga nga nkyalina eri gye ndi. Kati nze ate seekyajinga. Tandikirawo okubira essimu nawe tandika okukyajinga. Abantu okuwooma byebyo eyemukola eno mugenda simanya muwoomya simanya naye mufunza ye mumutwale kubanga abamu mwagaziwa. Naye kati ate abasajja nabo balina okwongeza ku maayi. Asajja tosobola kuba ddakiika emu n'ogamba olina ky'okoze. Si kyenkugambye n'ogamba mbu ate aba alina akakasaani. Anti aba takakasa n'eddakiika emu oba tolina ky'okoze. Kyenkugambye mwagala eddakiika mmeka? Wakamuyira. Kati mwe muba mwagala eddakiika mmeka? Eddakiika tebiri mu kisinziira eggaali eyo bw'ali. Okimanyi nti nammwe ate waliwo omukazi eyampaako ne mukalakata okumala essaawa nga n'aŋŋamba anze mbimaze ate nga nze sinnamu. Ssaawa mmeka? Ssaawa nga 5. Ng'okyali mugundi ng'onoonya. Ensima Nze ggolo. nkukasuka eri. Naye kati nammwe era olusa n'oluyange eri wakuba buukuya n'ogamba nawe essaawa nnyingi. ate kati kituufu mwagala ki? Kisaamusaamu. Kyekiriwa. Kati ate gwe wakisussa kwe kw'okulya ennyolo kuba emmere ewoomye n'oyagala ogirye. Nali ndagamaanyi. Nali ndagamaanyi. Wali okakasa ye. N'agamba akati mundo ndeeta amabwanvaako. Ngamba ate mbadde mmanyi tugenda kunti abiganye. Amazzi gakaze buli kimu kikaze. Mba mwagala ki? Nze nga ekisaamusaamu. Ekisaamusaamu kyekiriwa namwe temwogera. Mwotuva nga omusajja akubira eddakiika emu. Ate tugamba nti ate kati twagala ekisaamusaamu kyekiriwa. Mutuwe njamukola egundiza mugane basajja tubagaza eddakiika 10. Abasajja tubagaza eddakiika naye mmwe temutuwa na ddakiika. Naye mwolugera nti abasajja nze nyinza okukola kati omusajja aba akuba seconds 25 ate kati kyekisaamusaamu kyasobola omunenya ki? Manyi ondagirya ng'obudde bukyali. Sina budde. Ate era bagamba olemeza okkawo. Ate kati wavuba obwagazi. Mukimanyi n'envunza bw'ogitakula nnyo ate watandika okutujja. Anze simanyi byanvunza. Naye kye nkugamba feelings zo ziri mu mabina omusajja mugenda tandikirawo mu mabina. Naye ali eno ku muntu tolina ky'owulira. Ali mu mabeere tolina ky'owulira. Ali mu bugere tolina ky'owulira. Ogamba nga feelings zo ziri mu mabeere mugenda tova mu mabeere wano. Kitegeeza mwena mugende naye mwe musirika ffune tufaafagana n'embiri gyammwe nze sigumanyi. Kyokka ogwange omanyi we gutandikira. Nze wonkwata awangu era omanyi wowe kubanga nze nakugamba nti wano mu bitula amaanyi we gava. Naye gonze notandika okukukwata ndi mu matu, ndi mu nnyindo, ndi mu kagundi, ndi liddawa, ndi mu bugere toweenyeenya. Kyokka feeling osirikidde ziri mu mabina. Kati ate olukukwata kabuzi nti mmaze. This. Anti kati mutubuulire ngawo ng'obudde bukyali. Mutubuulire nako ng'obudde bukyali. Nti bebi ondaba onkalakata feeling zange ziri mu kagere kasembayo wentandikira nange. Sija tugenda kumala kumu. Feeling zikuli mu kasige ondi ku mimwa nnuuna. Tandika okunoona akasige. Kugambye era bw'okasussa katama. Anti ogenda kuba otuuka ku ntikko mwe mundeetedde obuzibu ate ne munenya abasajja. Ffe kati mmanyi feeling zaffe bwe ziba nti ziba mu ntula ye mutandikira. Eraga mtu weweete entula mangenda kuta amazzi. Naye kakati
temumanyi watuufu abamu bagamba mani agenda kamera abamu mutandika feeling ziri mu nywanto abaana bayonse nywanto zaava dda feeling zakyuka muyonseza abaana bakuze abaana olina munaana feeling zikyali mabere zinonyamuzi abaana baluma amabere tezisobola nga bagaluma ogomi envunza bagitakula ennyo zitukanekuluma kati omwana akununya emyaka 8 abaana 4 alivuddako ebbeere feeling ziddemu jukira ziri feeling zibeera mabere nga mukyalimu ekinyusi kati gayiise nawe opanga mapange kati ngendo gakwatako kati ekintu ekinanuusa feeling ziva oga omusajja tantuusa feeling zaava dda mabere wezaali toyogera walala amabina babakubanga kibooko gaguba gayanga mayinja ate nako nomina bina agakaluba mwasomanga musomeranga ku kibooko kiki babatuzanga mazzi ganyoga ne mukwata ayisi omukazi feeling zindi olinyigonya nga akutte buloka mugambe ezo feeling kanzi waliwo abantu balina feeling ku bina amba bakuba ebiso byente mulina ebituli mu kituli omwo mwakama ogenda okuba feeling nga ekituli kyagatta dde ennyama y'edipyo ku magumba awo tewakyali bwagazi feeling ziri ku ntume mwayisaako ebizigo ebyerusa sikini yasooka yagenda ogamba feeling zaali ku gundi kyokka ku bizigo kwe wasiiganga byajjawo dda feeling nze nkunoonye nkujjewa simanyi na muntu mutuufu gwendi naye eyali wa bbulaka kati mweru nawe ng'otunudde eri omusajja omugambe ntuwulidde taata byonna tubitegedde feeling eziba zikuli mu bulago mugambe nti wano olaba ekiseera tandikira awo naye mumugenda ne mutukweza nze nnoonyeza feeling nzi ndi mbugere ndi munviiri ndiwa ku ssaawa esemba eti wangudde mbulege nazindi wano kumanyoka ennene tosobola kummalira budde obwo bwonna obudde buweddeyo kyaba malaaya kugamba wo otamukwata oba omuli agamba tonkwata awo oba malaaya teri malaaya ajjamu kaleega teri malaaya ojja kunkwata awo mmalendeka yakugambirawo naye mwabe waka ne mufuuka ekizibu naye kati obeera otya n'omukazi waka nga tomanyi womukwata anti nawe wali onyizeeko ekintu oba nkugeze wali onyizeeko wali wadde onyiganyigako ekintu nekiteekako notajjukirawo wekiteereddeko asooka owulirize oyinza okuba badde onyiganyiga tv nonyiga remote neeta ekigambo naye ngaekigambo ijjo okinoonya nakugamba jjako ekigambo ekyo nga tomanyi wekiviirawo kati bakazi bawaka yinza okuba lumu nali nekyanga nenkwata weyanyalira kiringa nange sijjukirawo watuufu ate omusajja wange nti omugamba nti feeling zindi mu mutwe naye nga nze oli nali nyiganyiga omutwe n'omala kususseeko naye tenda kwasama leero nsusseeko naye nga abali ba Tronaz Media mwenna mba muli abasajja bamwe mubagambe ekituufu abafumbo bannange enzondya ne feeling zindibwa mu bugere ddala kunnuunako ate omusajja ezimala ne zisenguka anti zino ez'omumabeere mwe mwekwasanga kimu nti feeling z'akazi ziri mu mabeere kati ffe tulina kulaamu waaka omukazi omukwata ku bbeere asituka naye nga tebeerabudde mukazi ekigwa okutteko yawukana kyogamba omwana bwayonka naawe omusajja bwoyo oli n'agamba ti feeling nti zibali mu mabeere zibalina wano kumbe feeling zakyuka ziri mu mugongo nga gwe olukwata mu mugongo ng'otandika seka abalabi ba Tronaz Media tubaagala nnyo tusigadde fe abaweereza bammwe aboolulango mubeere bulungi mweraba